abakuli ku media right tubayitedde no tubayitedde epasi yabadde ku live n'essimu nga batemwatema oluyimba lwa nasanga oluyimba lwa Khalifa Ganaga omanyi balukozemu remix Eddie Kenzo yalukoze yabaddemu Wininwaji n'alimu Khalifa Ganaga yabaddemu naye mu kubeeramu yabadde ali mu kulutematema kigambo ku kigambo mwe yajja ekigambo n'abuuza Eddie Kenzo mbu yataddemu simala amaanyi gajja fanga biki nagan amaanyi gajja fanga kitegeeza ki mu luyimba byebiki shegera kwe yatuuse n'agamba Khalifa Ganaga nasanga kookoliroko byebiki nga kugamba ageza kugamba nti lyrics zaabwe zaali zibulamu oba shegera oba si kizaali zetaaga ennongoosereza yagenze n'agamba amaanyi gajja fanga n'agamba Khalifa Ganaga nasanga yali nkoko oba yali muntu shegera kwe yatuusa ssebo yawanye n'amabina ga Wininwaji namugamba Wininwaji ojjo mugamba nti talina nnyashi naye Wininwaji akyalina nnyashi ye mwaba muzoleya akyalinamu mu luyimba Eddie Kenzo alina we yayimbira mbu nze Eddie Kenzo musunza nkuba mwenda okuteeba amagoolo epasi n'amubuulizaawo ssebo bw'oba ozannya namba 7 toteeba bw'oba ozannya namba 5 toteeba lwaki oyimba ebintu ng'ebyo obushegere lwaki oyimba ebintu ng'ebyo mbu nze Eddie Kenzo musuuza nkuba mwenda okuteeba amagoolo yatuuse n'akitereeza n'okitereeza nti Eddie Kenzo yayimba ekigambo amaanyi gajja fanga n'abuuza amaanyi gajja fanga kyabadde kyetaagisa mu luyimba lwa nasanga kookoliroko kulaba nti kyabadde kyetaagisa video weeri awo mugenda kugira ngenda gibateerawo awo naye epasa simanyi oba olutalo lw'abayimbi luliggwa Uganda wano simanyi oba luliggwa kubanga muba musiriikiridde ogenda olaba ng'atona akubawo muba musiriikiridde epasi ng'aleeta muba musiriikiridde liri pazo ng'ayongerako muba kugamba industry tetuula amazima gali nti ye Khalifa yayimba bulungi kati katusooke tulabe Eddie Kenzo aveeko ku remix ey'okunaaveeko yagambye engatto ya Jafanga yabadde ategeeza ki awo nasanga ku ngatto ya Jafanga engatto ya Jafanga kyabadde agezaako tegeeza ki yali atugamba ki nti engatto ya Jafanga ekigambo kiri maanyi ga Jafanga kati amaanyi ga Jafanga gadde geetaagisa Eddie Kenzo ekigambo amaanyi ga Jafanga kyabadde kyetaagisa mu nasanga mbu maanyi ga Jafanga se we yagakoze ojja kutunnyonnyola katweyongereyo naye ekirala kansoke embuuzi oyo kali kino kyagamba nti kookoliyoko nasanga kookoliyoko ategeeza ki ayinza okuba yali ayimbira nkoko kati yavudde ku kuyimbira nasanga yali nkoko omanyi nesimu mwine ebintu watusinga okumanya inspector nasanga kijja kitya nti kookoliyoko tulina okutandika okwetegereza ebintu bino kati soke tweyongere maaso mwakoze akakiiko akatereza ennyimba katulabe munasanga nywera tovaako abakuugula bagambe oli eno tugende genda maaso ng'omukwano ogwange mutuufu mbw ate aragulabanga mumyufu bannange ebigambo mubijjawa epasi nkwekayiridde obwana bwange bukyali buto nze mbadde olowooza mbadde sikimanyi oyagala kunzitira wano mbugulinga bo ng'akutte nga mukwafu
genda mu maaso bw'omushana mbubo gukusanga mu masannyalaze guba kamyufu kiki kyategeeza mbumpita ebyo mukambwe musuuzi nkuba mwenda okuteeba amagoolo kyayagala okugamba bw'okuba 5 tosobola teema magoolo bw'okuba 7 tosobola teeba magoolo bw'okuba 10 oba tosobola teeba magoolo kiki kyategeeza abayimbi bayigenda balina okukendeeza okuyimba lyrics bwezi ekyo kikyamu kuba mwenda okuteeba magoolo kiki kyotegeeza mbugwe vanistroy tokiddangamu katweyongere mbusiwakana nnyo mbuuza abawagizi mbw abaleetera nnyo essanyu mu kisaawe abawagizi mbalinyala mbabuuza Eddie Kenzo abaleetera nnyo essanyu mu kisaawe kisaawe ki bakinyenyole njagala mmanye ekyo kisaawe ki kyayogerako abawagizi buuza abawagizi nti abaleetera nnyo essanyu mu kisaawe wammeera alimba abawagizi bagambye alimba nedda abawagizi bagambye nedda alimba kituufu alimba ekyo kituufu ate waliwo kyesaakedde wano mu vidiyo Eddie Kenzo ng'azina wabaddeko omusajja ng'ayambadde gomesi nga naye musajja nga bw'ayambadde omudaali oguliko oba yawangudde ki mutesiddangamu okulaba vidiyo ng'omusajja ayambadde gomesi siddangamu kino kikome mu vidiyo ya Nasanga remix ono omusajja yayambadde gomesi n'azina mu vidiyo kikome leero osobola okuzina nga toyambadde gomesi ng'oli musajja ayinza okuba yabadde concept ya director taagala concept ya director SPK director SPK okuddamu okulaba vidiyo ng'otaddemu omusajja nga yambadde gomesi abakyala tebabaddewo tiddangamu okukira yalitaddemu baani yalitaddemu Nandujja teekamu Nandujja zine mu gomesi lwaki babateekamu omusajja nga yambadde gomesi oyo video director nja kukujambula njakukujambula speaker kale tweyongereyo abaana abagee mbwazinanga obuzezi bw'e Masaka wangi olwo bagambye ono mu komenti mbwazinanga omusezi bw'e Masaka ekyo nakyo kituufu sigenda kukiwakanya nesiwakanya bawagizi nedda sebo sigenda kuwakanya bawagizi kantulabe kati liri pazo yayimbye atya naye waliwo abantu abagamba mbu Winnie Nwagi takyalina nnyashi Winnie Nwagi alina nnyashi koona vidiyo ngirabye nga bwe mbawulidde babadde n'essimu ku live bantu nno bayogedde bingi mu comment section abamu ne bakriticizinga abamu ne bagamba nti era yali nkoko Eddie Kenzo tamanyi kuyimba biki comment section kyabadde mu comment section kyabadde kinyuvu era ababadde ku live baginyumiddwa nnyo okusinga naye nga Epasi ye entala azisobola era tatandika lutalo lwatamalirize kwata wamulawake mabegaawo gaetwalamuko ne bebekulu mabegakaawo kitegera betwalamuko ne bebekulu kata nakosa ne bebekulu ensobi yawe bali ku Spark ba TV bali ku Spark TV namukozesa ensobi mu luzungu akasajja sikangu era aketantala era kivuga nti jango luzungu lutono Epasi tomuyingira abamu basirika busiisi tebamulaba bulabi ne industry yetu twala ku speed tuva mu lutalo luno nga tudda mu luno tuva mu luno nga tudda mu luno tuva mabegakawo tubadde mu bya ssente sindi tebamusasula bla 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 olwo shiba yakola broadcast bla 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 kati Epasi azze tulinda balala mutukolere reply omuba musobola omusajja omwetantala wuuyo yaba etandikidde obaana abasobola
oba mmwe munaamusobola ffe we tuli okubalaba n'ekinaagenda mu maaso ku live yammwe mwebale kwekuumirako media essanyu lya bonna.